nsonga za janja tine Haji mbadde nnontesa bino byonna bye tusema bannamawulire mugenza munoonyezaani lwina ali ku channel ya Seymo ne mugamba olaba ebintu ebyo bya rap ebintu byonna ebirimu emisango gyonna nga balina osiba omuntu. People won't agree. Family y'omusajja ne family y'omukazi eyo yasaanyeewo. Abaana abo abazaalibwa omukazi n'abazaalibwa omusajja abatwagala batutaagala abo bayawukanye okitegeera kubanga teri mwana kati ekibakoze ne baleeta omwana ne bamuinterviewinga mbwayogere ku kitaawe ng'omwana gwawolereza sina mwana wa nnyina ekyo kyo kya musaaga busaazi. Side y'omusajja nemba mwagala ekyo kyo musaaga ani yani bawa antaira yakolako emboozi nagibagambako y'omukazi nga bali ku kyeyo nga balika abaana baabwe bajjajja waabwe ne bajjajja we ngalo omuganda w'omusajja muganda musajja narepinga abaana mukazi bombi babiri nga beebakako baabategako ne kamera jjajja n'alaga nti aganira omwana we imagine bali bazzukulu be abaana ba muganda we n'aganira omwana we. So buli wamugamba nti mugenda diginga noise gye twadde tulina okukola isajja teyavuddeyo n'agamba omusajja adda mukwatira omwana. Noise gye twadde tulina okukola izibigende mu mateeka minisita nakyala kingi yabiyingiddemu poliisi n'ebiyingiramu naye minisita abaana balamu n'abiyingiramu kati that's where we have to pull out. Bwe tumala pulling out poliisi egenda kugoberera hajja tubamusabe report omwana bwe wamuyita nga avudde kusomero ng'otegere tina wamurepinga wamutwala mu ddwaliro ko mugenda kyona osooka okukola nene ffe gye tuli abakazi abakulu people who are married abasajja baba rapinga day in day out naye mu ddwaliro omusawo yekka asobola okugamba nti ono either yabadde having sex kyeyagalire oba they were forced into sex okitegeera basawo so ekitegeeza maama there's no way you could come mu mawulire nga tolina report ya mwana nga mutwala mu ddwaliro which I agree or I assume you have. Ekirala bajja bo balina okukola poliisi erina onoonyereza. That is their job, that is their role. Buli wamu n'agenda mu bannamawulire ne mugenda mu families z'abantu everyone is going to give you their side of the story ate buli wamu agenda kuba yeprotectinga okitegeera. Ffe kiri nti no maama avuddeyo ayogedde oba awayiriza bba wayagala twala bya bugagga ebyo poliisi n'amateeka ba ministers they are going to find out. Okusinga omuntu wanajja naye kubira endulo and we all keep quiet ne tu pretending like tetwamuwulira and pretending that there is no rape in the society. Rape is there. Kati omukazi we bw'abeera mutuufu ddala ng'omanye bamurepinga mumanyi kyali oyitamu ngalaba everyone has turned against her even n'omwana yennyini kubanga kuku waliwo wenawulidde ng'ogamba mb'omwana ebamuinterviews yagambye daddy yankwata bukwasi ku mabeere nakabina. Is it proper? Is it allowed? That is sexual assault. Yali anoonya kyo mukwata ku mabeere n'akabina ne waba teyamwebakako yali anoonya ki? Olanze omukazi omukulu nze you can't touch me, I'm my boyfriend. Not even my boyfriend, you don't just touch me anywhere anyhow. Tomala gankwatirira okitegeera ate olw'omwana omuto ate people you're going to normalize stupid things. Ate weesabire nti today you don't come out and say ti omusajja teyakwata mwana ate kireme kutuukangako ate abeerangako stranger nakwatira omwana naye omuntu wo mwannyoko gwayita kojja kitaawo mugandawo mwannyoko is mugandawo like a relative because ekyo tekikumaawo because you see when rape happens in my family from another family my family is going to help me fight that we fight for justice. Oba family zaawukana nga tetwemanyi well and good naye ng'olutalo luli mu family y'emu musabanga olutalo bwe lutatuuka mu family yo musabe nnyo ku makya waleme kukeerawo nga family yammwe yeeyawuddemu ojja choosing side w'olaga ekubule abantu bajja kusalira omusango nga gwalina okufuna justice ensi ejja kukyukira bw'abanga agja tiyawulira yabadde awayiriza bbaawe nga yagala bya bugagga amateeka gajja bikola ate kigenda lyaye tekigenda lya kuffe yadde kigenda lyaye abaana be nga bakuze tebeeyagala nga yawayiriza kitaabwe ensi egenda diringa ye naye yekka yajja kiwulira naye bw'aba nti yavuddeyo n'akaabira mu kamera n'agamba omusajja amwebakira ku mwana awo we tuba tusimba ekkuuli ab'obuyinza babiyingiddemu ministry zabiyingiddemu kati tubireke
kubanga togenda geno interviewing mama wa Hajji agambe ye nabiwulirako ngati Allah togenda ku interviewing muganda wa Hajji togenda ku interviewing bana ba Hajji tekigenda kusoboka ne bwe yandibadde nze. I can look into a camera to embarrass my father. Never. Amazima ne banka manyi atika mbabulire. That is how hard it is. Tugende mpola. Nze omuntu yenna kalivayo. Oba wairiza oba akola ki? Anything to do with children. And ekiction ekikwatagana n'abaana. Eddobozi lyange nja digattako. Bwe manya digattako nilituuka gye njagala lituuke eri abo buyinza. I pull out. Kati bo bafanyinga out amazima. Oli waba yawairiza yalimanya. Chiliba jali. Fesifa abasala amazima. Yes. Sifa abasala amazima naye muntu asose kuba ojja kunga gwe ngowolereza Hajji is because yavuddeyo. Nakabira omwana we. Thank you. That was all I had to say for now. Ekirungi babingiddemu abateeka kubiyingiramu. Nze siyingira mu kisenge ky'abaana. Ne bwe mba nali ekyenkomako kuba bazuukusa olunsi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe. Kuyimirira ku mulyango n'okoowoola anaati muzuukuke musaale. N'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo ne bakola ki? Ne bazuukuka. Sisaalira mu ddiiro. Eva nsaalira mu kisenge. Wakiwuli yegwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ne ngenda okusaala n'ompulira mu kigo nga naaba mba musiraamu kino naye ekirungi alhamdulillah nannyini nsonga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah naye mbadde nkusaba obukakkamu kyekisinga obugumiikiriza kikulu ensonga zikwate mu mbeera ey'ekikulu gy'onaakomya okugamba nti oyagala oweebuule nze oweebuula zadde ly'ozadde oba abaana tojja bajjawo kitaata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo okitaddeko ng'enziro okinsiize ng'enziro omwana ayogera ebyo juzi wamunsindikira nejjo we natuuka ekiro amala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro nansaba ssente za tripu osajjo lwali lwa 6 wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro naŋŋamba ddade nsaba ssente za tripu ne mubuuza mami we wamugambye naŋŋamba mami namuganda naŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa wasegedde era naawe nga tusaggambye kikugambye luvannyuma naye ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bwetyo okuva gye bavudde mu buto nga bwe batuuse ekyo ekirabo kyolaba kye mulina okunsasula Mungu bw'aba bw'atyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu ne bikuka nakyo kijja kuggwa kisegeera mukwange naye nze nadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna ky'oyagala okuteekawo oweebuula nze oweeweebuula n'abaana baffe ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana enkya nkomawo nti ewaka omwana nga ndaba ngenda mulaba nti tunulagana ntya nabo nga oli mu bateeka mu bigambo bye bityo kwogera bigambo bwe bityo ajja tukule mukazi gwe wekwatira ensobi we wano obutanda obwo twagala tulabe ku butanda bw'abaana bo we babadde basula kuba ekyo si kisenge kyo nti ogenda kuba otadde eby'omunju wabweru kiri kisenge ky'abaana naffe twazaala twagala otulage ku ddeeka y'abaana bo we babadde basula tulabe oba taata w'abaana oyo Ssentugu obunene bwe nga bwe nalabye Hajji we bwe babwebakamu nga bali babiri ng'akukiita n'akaana ako kayingizaamu ekintu ekyo tulabe nti asobola okkenyigamu ng'abaana abeebase wano ne wano ne wano nga balaba ne basirika oba ne bakigumira emirundi 3 ena temugenda kuwaayiriza basajja kukisussa nze kati ndi tiimu ba men's ndi tiimu basajja mugenda kunvuma mugenda kunjasamira naye nange nja kubavuma paka nga baleese obujulizi obumala nti Hajji yeebaka ku mwana ngenda kubavuma nze ate mbatya wano nnyina gwe nti
nyine emimwa namwe muyina mimwa ate mugenda kwata kiboko kunkuba mugenda kunvuma bivumo nange mbaddize bivumo mwagala nnyo okunyigiriza abasajja olwokuba abasajja tebalina justice abasajja teri abawuliriza abakazi muli maka g'abasajja nga mubatulugunya naye ng'omusajja talina ne gyasobola kuloopa abasajja mukuba abakazi naye ng'omusajja tasobola kuloopa nti omukazi yankubye ng'aba aswala naye nga mubakuba ne mubamma ne kabozi kyovola abaleepinga abaana bammwe n'obeera n'omusajja omwezi mulamba nga toyagala akwegatteko olw'okuba yakutama olw'okuba wamukutte n'ennaaki ate tonobye tovuddewo sijja kunoba kubanga n'ennyumba twagizimba babiri ate webutuuka kiro nakugamba mukyala kyuka otunula eno temwagala bba waako bagenda baleepingira obwo obwana bwammwe bulagajjavu bwammwe obwo bulagajjavu olina okuwaako bbawo okuba kyekyakuleeta woba tosobola muwaako noba aleete omukazi anaamuwanga buli lunaku ndi tiimu basajja ndi tiimu basajja paka kuwulira bubi tugenda step by step mutegere nti ono omukazi alina omuzannyo gwazannya ne bw'anaaba ali ku kituufu ensobi ze tugenda zimukwata ze yakoze omukazi alina statement gye yakoze n'agamba bwe yategeera nti bba we yeebaka ku mwana we n'akuba essimu ku ssomero omwana ne bamuleeta bwe baleeta omwana n'amugamba jjamu nnika bannange wano muwulirizaawo bulungi bwe yamugamba nti nno jjamu nnika n'alyoka akwata akatambaala ng'era ababbi bwe baba zino ssente zingenda okukozesa n'akola bw'ati yabadde nani ku interview mbwe ennaku n'emukwata nnyo ng'omwana we amwambudde nnika nga n'ennabaana erabika yavunda mmwe omanyi kintu kuvunda nnabaana oyo omwana asobola okuba nga bamukozesa n'avunda nnabaana n'asobola okutambula mwemumanyi kye bayita nnabaana naye mwemumanyi ebifo by'abakazi ebyekyama nti biri sensitive olaba tosobola kukwata kyangwe ng'onaaba mubiri n'okikuutayo omanyi kye bayita ekyenda kati nno wakiriko nze omukazi omukulu ng'olaba nange wano kandida asobola okukwata n'obeera nga tosobola kutambula n'owulira ng'ofa ng'oyambala empale oyagala kugwa ddalu kati omwana ow'emyaka 14 nga bamwebaseeko nabaana n'evunda kuba omukazi yatugambye nga n'ennabaana esembedde ogiraba bweti evunze omwana oyo n'asobola otambula n'agenda ku ssomero n'atambula gw'obeera tomulaba nti omwana wange lwaki ajagiira lwaki omwana wange atambula bw'ati era omuyita n'omugamba wabadde ki lwaki otambula bubi jangu ombuulire buzibu ki obwakutuuseeko omwana n'avunda nabaana n'agenda ku ssomero nga bw'asoma ne mu kiraasi nga bw'akomawo bwe yeebaka nga nabaana ekunkumuka ng'asobola n'okutuula gw'omanyi nabaana ng'ekuluma osobola kutuula olaba obeera mukazi mukulu n'ozaala mwana nga n'okutuula otuula oli mu bbanga bw'oti bakukuba bukubi miggo tuula bulungi ojja kuvunda tuula bulungi ojja kwonooneka omwana omuto tebasobola mukozesa nabaana n'esembera n'atalwala musujja n'atafunamu yadde omusujja nti omwana wange yagudde ku ndiri omusujja gumuluma nti omusujja gumuluma omwana wange ali ku ndiri wakiri n'omanya mwana wange lwaki mulwadde lwaki tali mukaka mutwale mu ddwaliro ndabe mwe mubeera n'abaana bammwe abawala lwaki temubabuulirira nze nebagambye bwano ffe waffe we twakulira nga bakugamba omusajja bwakwata mu ngalo ogenda funa olubuto nva ku bino bye twonoonese tufukidde ensi ekizibu ffe tubadde nga tutuula tufukamidde naye ebyana byammwe bituula byebambye kyova olaba babireepinga muyigirize abaana empisa ffe waffe gye tukulidde nga tumanyi jjajja musajja ayina ekisenge kye ne jjajja mwami ayina ekisenge kye nze nali simanyi mbu n'abantu abakulu basula bonna naye abazadde b'ennaku zino muli basseegu muyingira mu muliri nga n'abaana balaba maama asula n'eddadi ne mweyambula ng'abaana bammwe balaba mulowooza tebategeera oli omwana yavuddeyo nawa statement mbu taata ne maama bayombera essaawa 2 nga mpulira muyomba biki ebyo ng'abaana bawulira mwe abantu abadde balina n'amaka ga kalina mbu bba wange abadde anywa enjaga omusajja gw'omanyi anywa enjaga omulekamu otya abaana bo n'omanya mbu bali seefu ng'okimanyi omuntu bw'anywa enjaga avaako kati bw'anaakugamba nti nanywa enjaga n'envaako n'enkwata omwana nga sitegedde ogenda tugamba ki kubanga wali okimanyi ti omusajja wanywa enjaga nze kisinza okunuma kwe kugamba mbu omwana yatuuka n'okuvunda nabaana ng'obeera naye ewaka ng'asoma dde omanyi kibayita okuvunda nabaana gwe olaba okwatibwa kandida mu bitundu by'ekyama buuza abaana wano abakyalira ensiko kikutiza galabi yekka n'okuba endulu omuliro n'owulira nga gukwaka paka mu bwongo olwo omusajja ng'akwebaseko nkugambye buuza omukazi wano kadaama bino byabakadaama ali e Uganda basula babeegadangako tebagenda bitegeera amala emyaka 2 nga teyeegattaddeyo okwebaka n'ebbawe ziba nduulu biba biralamu kati gwe ng'onnyumiza omwana gwe baleepinze mbu omwana wo n'abeerawo nabaana n'etuuka n'okufuluma nga gwe tomanyi ng'omwana wo tomulaba ng'oyo omwana ne bw'aba takugambye nti maama ndi mulwadde ku bazadde abafa ku baana baabwe
kino njogera ku bazadde abafa ku baana zino ensobi tugenda zibakwata kuba muzaala abaana ne mubalekera ensi ne mutafa ku baana bammwe omuzadde afa ku mwana we omwana ne bwakogga wennyini otandika okugamba naye omwana wange ono ng'akogga ggwawo kiki nga tannakugamba nti nnyina wano ewannuma olaba ffe tukuba masimu mbaana baffe gye twabaleka n'otunula bwoti ku simu n'ogamba omwana wange ono tali mu mbeera nnungi guno si gwe mubiri gwe omwana wange yadde mutini eno endabika gy'alabikamu waliwo ekitagenda bulungi maaso kyovola abakadama bagamba mukubenga amasimu babawa abaana bammwe ku vidiyo koolo ffe bamaama twesigaliza kali omwana w'omutunulako bwoti n'omanya omwana ali mu nnaku n'ali musanyu kati kubamu akafaananyi omukazi abeera n'omwana we buli lunaku ewaka ng'abeera naye ewaka buli kanaku omwana asomadde n'atuuka okuvunda nabaana ng'omukazi we yavudde n'atugamba mbu bwe yamuggyaamu akapale nga ne nabaana esembedde erabika kitegeeza n'okuwunya yali awunya ekisu nabaana weetuuka okuvundira etuuka okulabika kiba kyayonooneka dde eyo munda ng'omwana yayonooneka ddala ng'oli maama ow'obuvunaanyizibwa naawe maama weetaaga kubeera munda paka ng'omusango guwedde ne bakusalira naawe ebibyo ne bakufulumya gwe ne Hajji mwenna mwetaaga kusibibwa kuba naawe oli mutemu nnambeemu bw'abanga omwana we asobola okulwala ne bamwebakako omulundi ogutali gumu ebiri n'avunda nabaana nga bwe watugambye nti no wamugjamu empale nga ne nabaana erabika nga wali tofa ku mwana wo bakusibe Uganda Police weeyayo maama agende munda kubanga ayinza okuba Hajji yanywanga ku kakyayi k'enjaga nga ne maama akanywako